kugendayo mukama bawo omukisa buli we musobola okuyisa message nkakasizza mugiyisaawo mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'okwebeereramu kansuubire mwebeereddemu mutusanyusizza mutukoze bulungi Bayibuli egamba katono katono eggwanga mukama jjaddituwa Bayibuli egamba ebyokulwanyisa ebyaffe biringa ebiri simpo naye birumya abaana bayinza okukola ekintu ng'olina ow'emmundu naye nga talina gwagikuba emmundu yo weeri naye ng'obusungu bungi naye nga tolina gw'oyinza kugamba nti kino oba kiri buli mulembe mukama aguterekera amagezi agaagwo njagala okwebaza Ticha Lumbuye yatubuulira bukyali Ssaabasajja Kabaka tajja bbeerawo mwabirabye ate tuddemu tutandika okusabira Ssaabasajja Kabaka tuddemu okusabira Ssaabasajja Kabaka buli omu waali waliwo maama eyayimirira e London n'agamba Kabaka weitu taraza kufa maama essaala yo gye tuyimiriddeko n'olwaleero ddamu osabeyo essaala endala ddamu owanirira essaala eyo neera kolayo backup ow'essaala endala buli muntu asaba sabira Ssaabasajja Kabaka nzize babadde bayimiridde nga balina bye bagira asimanyi n'abaloga asimbula emisinde n'endaba Semakookiro nga ayina sayini gy'akoze tuli ku misinde tuli mu masanyu tuli mu kucacyanca naye Semakookiro nga munyiivu era nga n'emikono agikwatidde mabega bw'ati ku misinde ani akalabye akantu ako Semakookiro abadde ayimiridde bw'ati ddayo okalabye ebyo nja bigendamu enkya musabire Ssaabasajja Kabaka eyo nga nvuddeyo waliwo obuntu bwe njagala okusooka okugyawo wano nga njagala kusooka kugamba mmwe bannayuganda okusooka byonna kituufu we tuli si we tulina okuba tulina we tuwulira nti we twalibadde tutuuse naye nga tetunatuukayo naye ate ne we tuli si we twali ekyo kimu ekyokubiri waliwo akantu akakyakuttemu katono kubanga bannayuganda abanyiivu abakooye be bangi okusinga abawagira mu UPDF abakooye be bangi okusinga abaagala kirigimu kino mu gavumenti abakozi ba gavumenti abakyaye gavumenti be bangi naye awo okutuukawo tekibadde kyangu era njagala okwebaza abantu abayimiridde nga mmwe temukyukangako ne muyimirira ku mazima mukama abawe omukisa so temuba nakutya kambabuulire tewaliyo lunaku na lumu lw'oliba otuula n'olowooza nti wuyinza okukya nga tuwanguddwa senga twali bakuwangulwa senga twawangulwa dda abasajja abo batukoze ebintu nga tetumanyi Museveni okuva lwe yayingira mu buyinza yatta nga akyali muvubuka n'atandikirawo okutta paka leero Museveni assa ababe n'abatali babe naye nga byonna atta kuzimba kintu kino kyetu ekintu ekituyambye kwe kukigwamu mu kiseera kye baali tebalowooza nti tusobola okukigwamu nti olwaleero waliwo abantu betuluuzinze waliwo abantu abafudde olw'ekintu kino naye nga Museveni sitiru kyamulemeera ng'alowooza bwana abajjawo abasajja Bazubairi Kayongo bafa lwa kintu kino mumanyi abasiraamu abakunkumuse ekibuli
lwaki buli Muyisiraamu atondoka abeera w'ekibuli akubwa amasasi w'ekibuli aweebwa obutwa w'ekibuli w'ekibuli why so tewali lunaku lwe tugenda Museveni era amanye essaawa zino ajja kuba yakiwangula ddanga yakikuba naye kyagaana paka n'olwaleero ate ne tuzuukuka wulira waliwo damage gye tukoze ku basajja abo empitirivu ennyo lwakuba olumu atuvuga supiidi ne tutasobola kutuula kukola assessment ey'ebyo bye tumukoze naye bo eri bwe babeera eri batula ne babyogerako babadde babala social media damage gye bakoze byonna neyo ntandiko bijjukira olwa message gye tuyisaawo ennaku zino mujjukira message gye nayisaawo juzi ku flashlight mujjukira olw'omukaaga video y'eggulo olw'omukaaga Friday night video ezo genda oziwulirize naye bo bazeeyo emabega ne bajjukira okimanyi Museveni twamuwangula najjawo projekiti gye yali ayinvestinzeemu billions of money millions of dollars eya nuclear ey'engogoro okimanyi n'olwaleero ekyamuluma ojjukira amaanyi M23 ge yali esitudde Congo M23 mukyagiwulira mumanyi sente ze bayinvestingamu nga n'emmundu ebalemereddwa basiguukululayo naye okujja okuzuukusa abantu abakongo ne batandika okwekalakasa nga bataddeko ebipande bya Kagame ne Museveni Kenya's University nga zekalakasa zivumirira Museveni enguudo za Bulaaya byonna bibaluma lwakuba basirika bakoze assessment damage ze tubakoze nengamba bannange Mukama ate ng'oli mukulu tewali lunaku Museveni n'Abanyarwanda lwe bagenda okkera ku macanga batuwangudde mbakakasa ekikulu twongera okukola bye tulina okukola mbakakasa tuteekwa okutuuka era tuteekwa okuwangula labayo Museveni yali alina abantu be abaali abamanyi be twalwanagananga nabo naye buli kintu Museveni kye yali akozesa okutulwanyisa kyonna kiri down mpaka lwe tutuuse ku leeya ey'omunda kati tuli mu kulwanagana na be yali atadde mu opposition leeya zino zonna twaziyitako bannaddiini simanyi bakalicho leaders simanyi baani simanyi baminister SFC emmundu bonna bali down kati olwaleero tutuuse kwemu ku leeyers ezisembayo sidifo za gavumenti ya Museveni zonna ziriiriddwa ziri ku ttaka we wali omuntu watuuka ng'emimwa gimyuse enviiri zikulukuse biki ebizimba bimuluma namusuna ayina ejjute awo ng'omanya sidifo ziri ku ttaka ate ye Museveni talina bw'agenda kuzibusitinga kukomawo no teriyo wagenda kujja kimuyamba kudda ngulu kati tewakyaliwo Abaganda bagamba woddiza omulalu mu kyama ng'omulamu omulaba nti kati alina kuleeta balamu olowooza waleetera balamu ng'akyalina gwasobola oleeta gwe bw'oba gwe balamu omuleeta naye nalabyeko balamu yabadde agenda okulayira nga minisita wa Museveni mutabani eyaliko first son wa Uganda mutabani wa former mukulembeze w'eggwanga gwe bayita Okere Oryem yabadde fuutu soja
ku mmotoka ya Balamu okero olyemu nga yefudde akireewo akutte bwati emmotoka etambula akutte bwati agiyimiridde ebbali Balamu ayingirawo okero olyemu first son w'eggwanga Uganda. Naye bannaye mumanyi mmwe kye tukola abasajja abo. So njagala ngende mpumbewumbe wiiki ebirala nja bireeta enkya. Bamuseveni bingi nnyo bye bagira bye bayiye eno n'eno, kati ekimu ku kyentegeddeko kye bali mu kuzimba kye bali mu kukola. His Excellency abadde nnyo ekyo amaka ge gabadde nnyo ekyokulabirako. Ekyo nakyo kibakuba. Batandise kati baleeseeyo kapo yaabwe bali mu kugipikaapika mbu ebeere ekyokulabirako. Nyaba ebintu byabwe tebinyuma. Ebintu bye bikopekope Bujingo yabireeta wano mbuno simanya ayagala nnyo Susan byonna byagaana byonna byayiika kati yaleese Nyaba Kenzo mbuno babeere ekyokulabirako. Byebyo ebimu ebiri munda mu bisenge by'amakolero ga waaka nja bibaleetera. Nyaba Kenzo mbuno nabo babeere ekyokulabirako kwani. Now, ngeze mu kuwumbawumba wiiki. Wiiki twagitandika n'Olwesande olwali olw'amazuukira. Ne tutandika okukompeyalinga present situation ate n'embeereri yali mu Bayibuli mu biseera bya Yesu. Oba kye bayita church history mu CRE. I think bakiyita church history mu CRE. Twasoma ku Abafalisaayo ne bakabona ab'omulembe guli Yesu baamulanga ki? Ate olwaleero Abafalisaayo bakabona Abafalisaayo n'abawandiisi abakulu b'amateeka ku mulembe ogwaffe batulanga ki? Ne tulaba similarities between mu Bayibuli naffe ab'olwaleero ng'omulembe gwaffe tewali kye gulangibwa wabula bagusibako emisango nga bwe bagisiba ku Yesu. Ne bagamba tumusanze yeeyita kabaka w'Abayudaaya ne bamuteekako ekyambalo eggundi ky'abakabaka ne bamukomerera kyo ng'ekizibiti. Ne bagamba kyekyo ekizibiti ayambadde akakofiira ka Nup. Ne bakirigolayizinga okubanga gwe musango gwe bamuvunaana ne baguteeka ne ku muti waggulu. Ekyo omusango gwe baguteeka ku musaalaba yali Piraato yakola ekiwandiiko n'agamba oyo kabaka w'Abayudaaya. Ne bamugamba sobo kikyuseemu gamba nti eyeeyita. N'abagamba kyempandiise ne bakiteeka waggulu ku musaalaba nti oyo kabaka w'Abayudaaya. Ne bamutikkira engule y'amaggwa. Bo bennyini ne bakonfesinga ebyo Museveni byakonfesinga mbu atukutte n'ebbomu. Simanya atukutte n'emmundu nga tetunnabaako na mmundu. Ffe tugenda okubeera abasirikale ab'enkya. Ffe tugenda okuvunaanibwa ku amula zonna mu ggwanga Uganda. Yesu bwe baamuteekako ekiwandiiko nti kabaka w'Abayudaaya yakibeera era ye kabaka. Ebyo kyennyini kye baamulanga kye yabeera. Ne batusibako omusango mbu twambalanga abasirikale batukutte nga tebanna tukwata nabyo. Obwo obunabbi obukakasa nti nno tugenda bibeera. His Excellency luli yali abriefinga abaana n'abagamba mweyise bulungi muli kyakulabirako mwe basirikale ab'enkya. Museveni byalowooza mbu nno atusibako
bali balowooza mbu Yesu bamusibyeko omusango kabaka w'Abayudaaya bamuteekako engule y'amaggwanga yakukudaala naye nga bamusindika mu destination ye. Mwebale nnyo okubanga mwazeeyo ne mulaba oluyimba lwa tuliyambala engule kubanga olwaliro yebadde discussion mu kabokisi kange. Buli muntu yazzeeyo eyasobodde okuddayo n'alulaba n'akakasa. Kubanga olwo oluyimba lwatukiikirira ffenna nga tukimanyidde ddala tuyingira lutalo era ne tuyimba nti olutalo nga luwedde. Olutalo teruggwa ng'omulaba akusonyiye. Olutalo luggwa omulaba omuwangudde. Era abo be mulaba mu luyimba olwo abaavaako egyo gyandibadde mirambo gya mukinaana era ng'omulabe yagikubye oba nga ffe tubeekubidde akakumbi otulyamu enkwe. Naye abatono abasigalawo bwe bawangula olutalo awo nga twambala engule. Gendayo olaba oluyimba olwo. Olaba abafudde mu lutalo olwo. Olaba abakyaliwo. Olabe ne we tuli omuliro olowooza lwaki gwatandika oluyimba lwatandika bayita mu muliro. Omanyi kye kitegeeza? Oluyimba lwonna lujjudde bunnabbi. Kyova olaba ekkanisa yalulwanyisa. Sempa n'agamba agenda kuwaaba. Simanyi ate gwe kasajja gwe kasempa. Sempa bw'otaweerwa abasiyazi balabika baakuwa sente opromotinga ebisiyaga. Sempa. Ulira. Yesu baamulanga ki ffe baatulanga ki? Yesu baamulanga okuzuukiza Laazaalo. Ate n'addamu n'akola ekintu ekirala. Ne babeera ku mukolo gwe gumu nga Yesu eyazuukiza waali ne Laazaalo eyazuukiranga waali, naye nga n'abaaziika ku Laazaalo ng'afudde weebali, n'abaaliwo mu kuzuukiranga weebali, naye nga waliwo n'abapya be bakibuulira obubuulizi. Abasajja ne bagamba bannange mulaba bwe tutalina kye tukoze. Mulaba akabonero kano bwe kakola. Bayibuli egamba Yesu baamuvunaana olw'okubanga enjiri ye yali etambula oluyiira nga lulya. Ng'Abafalisaayo nkugambe kati olwaleero Katikkiro ebbanga lyamaze nga ataasa Museveni ne Bampuuga tebakyayinza kubeera mu kifo kimu ne His Excellency Kyagulanyi. Katikkiro bulijjo asabira Lubaga. Jjo ku Easter bwe yategedde nti His Excellency agenda kuba Lubaga, ye yagenze Kasana Luweero. Katikkiro yali alina okuziika Lwomwa. Mpuuga baali balina okuziika Lwomwa. Naye baamanya omujjwa kaatukwatako wano atusse. Tebakyasobola kubeera uwayi. Ebyo Yesu ebyo Abafalisaayo baatuukanga buli we batuula bawulira njiri ya Yesu baswadde. Yesu yatambuza omuntu ow'ebbango yateredde. Bayibuli egamba omuzibe w'amaaso yali amaze emyaka 40 ng'alimu ekyo ekifo. Nga yazaalibwawo bamumanyi nti mutabani wa Katongole, n'alaba n'atambula nga bamumanyi nga babadde naye emyaka 40. Va ku muzibe w'amaaso alaba TV. Ono nga bamumanyi nti yoyo. Va ku bino eby'abasumba b'e Uganda batulimba jjo nalabyeko mbuno Kayanja. Mbuno yasabidde omuwala Kiggala obanga muzibe wa liiso ate nga Kiggala. N'osabira Kiggala n'awulira n'omugamba nti Mukama yeebazibwe n'akuddamu nti Naamiina yakiyigadde. Atakiwulirangako
nga for the first time n'omugamba Mukama yeebazibwe n'akuddamu amina pastor oyo taba kiggala. Ne batugamba mbu omwana sumanyi mbuno yabadde alina mbuno eriiso limu kati alaba muwala waani abeera ku kyalo ki. Banne be yasoma nabo mu Nasale batubuulire mmwe ebya Yesu tebyali fake. Ekkanisa y'omulembe guno kyeva eyiye ebyamagero yava ku musingi neva ku mulamwa kyebava bayiye ebyabwe. Namulabyeko mbuno atunda Holy Communion alina kakiti we kati gundi kalinganga toolbox, then you open, then after just that naye basajja mwesenga mmwe mwali ba Yesu omuntu yandinunuddwa. Basajja mwenga mwagala sente. Yesu yatunda Holy Communion. Ebyo Yesu bye bamuvunaana twasoma mu kitabo kya Bakolinso ekyokubiri sura 5 olunya olw'13 otuuka ku lw'21. Wano Pawulo yagamba obanga tulaluse lwa Katonda toyina kyotugamba. Gwe muba mulabanga tulaluse ffe tewali kitulaludde. Tulaluse lwa Katonda kubanga bali bamaze okutegeera amazima agasembayo nga tebakyayinza. Nagamba tewali muntu yenna ali mu mubiri gwe tusobola kuwa kitiibwa akola ebikyamu ffe tugendera ku Katonda kyatugamba. Ne tugenda ne mu Yokaana 11 okuva ku 3 paka ku 5:7 ate ne tugenda mu Yokaana 12 ku mbaga eyo yaliko eyazuukiza n'abaaliwo. Awo Bible gamba ne bakola olukwe okutta Yesu. Enkera ku Mande ne tuddamu ne tusoma paati ey'okubiri Yesu baamulanga kyate ffe batulanga ki. Nga tugamba mu byonna newankubadde Yesu yabirimu. Yesu yali amaze okukola endagaano tutayinza kutuleka ffekka nga bamulekwa. Ne tukisoma mu kitabo kya John 19:25-27 nga Yesu ali ku musaalaba ava mu buntu agenda mu feeza endala ey'emagombe. Naye najjukira maama n'amugamba n'agamba omuyigirizwa nti kakati gw'osigaza byonna kati oyo maama wo naawe maama toddamu kummiisinga oyo ye mutabani wo. Ekyo Yesu n'aleka ng'akiggadde naye nga yali yakyogerako mu kitabo kya John 14:18 n'agamba siribaleka nga bamulekwa. Olunaku olwaddako twasoma nga tubuuza ekibuuzo lwaki Nup tetwagenda ntebe mu ntebe mu 2:21. Tetwagenda mu ntebe kuba prosesi yonna erina okuggwayo. Mukama tasobola baleka genda ntebe mu ntebe nga muli n'empuuga nga si wammwe. Kubanga Katonda talaba mubiri alaba mwoyo. Mmwe mulaba Mpuuga owammwe owa Buganda leader of opposition ayagala okujjako Museveni. Naye Katonda alaba mu kyama alaba Mpuuga akolera Museveni. Kati temusobola genda n'empuuga owa Museveni muyina genda mwekka. Bible egamba mu kitabo kya Yoswa essula 6 Mukama yagamba Yoswa nti Yoswa laba. Kitegeeza Yoswa yali alina kyatalaba Katonda kyalaba. Nga bamaze okuggalawo ekibuga Yeriko Katonda n'agamba bw'ati laba Yoswa laba ekibuga kino nkikuwadde n'abali munda kabaka n'abalwanyi be. Katonda yali alaba ekiri munda eri n'eno.
Yoso kye yali talaba Katonda yali akiraba era n'akimubuulira. Era ku olwo twaddamu ne tusoma mu Yokaana 19 okuva ku 2:5 okutuuka ku 3 nga Yesu ali ku musalaba n'agamba kiwedde. Kemutegedde Mpuuga ne Sseggona, kemutegedde Ssemujjuŋŋanda ne Muwanga Kivumbi, kemutegedde akabonda ako akababaddemu akaako kati kiwedde. Yesu bwe yatuuka ku last byonna ebyamuwandiikwako byamala kutuukirira. Ebyali byetaaga okutuukira mu kiseera ekyo n'agamba kati kiwedde. Bayibuli egamba n'ata omwoyo gwe n'akutuka. Kati tekisobola kuggwa nga waliyo ekyawandiikibwa ekyatuwandiikibwako ekitannatuukirira. Yesu yabiraba byonna nga bituukirira bwe byaggwaayo bwe n'agamba kati kiwedde. Kiwedde. Bw'owulira bwanika byayogera kati tabangako wa opposition, tabangako wa Nup. Nkugambye omusajja pastor statement zonna z'akola za mukyalo oli eyagamba omwana tumusalemu ffenna tumufiirwe. Nti ebbanga lyabadde avujjirira lyagamba nti buli mwezi babadde bamuggyako akakadde era yabadde avujjirira Nup bakamuggyako obukadde 36 okuva olwo yayingira palamenti. Olwaleero y'omu yagamba palamenti mukube ettooki mu NUP erimu abasiyazi. Abasiyazi be bagivujjirira nga yabadde donor number 1. Omwana tumusalemu. Kati Katonda akola bw'ati tosobola kuva ku musalaba paka nga kiwedde. Yesu n'abiraba nga bituuka n'agamba ya. Ekyambalo kye bali bamaze okikubako akalulu nga bakitutte. Ekyo kyali mu buwandiike. Bali bamaze okukola ebintu byonna bye baali byonna nga babikoze. Yesu n'alaba ebyawandiikwa byonna nga obuwaayiro bwonna buweddeyo n'agamba kiwedde. Lwaki twagenda mu ntebe ate tetwejjusa nze sejjusa kati sejjusa butagenda mu ntebe. Nti ababadde bagenda okubeera nga babadde bagenda kuddamu batuwambe phase 2. Nkugambye nze wano najja wano nenkola line up neŋŋamba maama bukya ku makya nga Sseggona ye Ssaabalamuzi bannange Mpuuga mukugu nnyo mu education ye Minister of Education Lukwago ye Attorney General. Nkugambye nga nakoze line up. Katonda n'agamba laba ono Mukama yagamba Nabbi Samwiri oyo omusajja tomufukaako amafuta si oyo. Nze sirabanga bantu. Nze ndaba Sseggona gwe mpadde obwa Ssaabalamuzi. Katonda alaba Sseggona nga akunyuka n'omusimbi gw'omuwi w'omusolo. N'ajja ayita mu bakanaabe. Sseggona yagambako abantu nga bamusaba ssente mu kampeyini n'abagamba eyabba ezammwe ye yabba n'ezange. Nange ndi mwavu. Siina yadde ennusu. Wabula tukwatagane tumugobe. Bwe bamubbye 18 yagambye nze najja mu politics nga ndi mugagga. Kati temugenda ntebe mu ntebe nga mukyali ne Sseggona. Nkugambye nakola line up nga ndaba Sseggona Ssaabalamuzi oba Attorney General Lukwago ye nze ndabira ddala Lukwago Minister of Justice rule of law. Katonda n'agamba bannange Samwiri oyo si oyo. Ye Lukwago bwe yawulidde nga akabugu mu kanja akaliro n'adduka n'agenda e Nairobi bannange omukono gwasanyaladde. Kakati bagenda buli wabeerawo controversial gundi nga Lukwago adduka mu ggwanga ng'agenda e Nairobi ojja kukomawo okole statement ku Mpuuga olimba. Buli lwe babadde bamenya ebibiina by'obufuzi nga buli omu yawulamu nga bamugamba gwegenda otayize FDC, gwegenda otayize gundi, gwegenda oyite eno, gwegenda mu People's Government,
gwe sigala weka gwe bebera independent lume bayiga kola bwoti gwe sigala yo mu DP gwe gira bwoti okutuusa Yesu lwe yagamba nti kiwedde eyo nayo nvuddeyo ne tugenda mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 18 okuva ku lunya olw'17 paka ku lw'40 nga nziramu ekibuuzo ky'abaali babuuza naye NUP ng'eriyo keesobola okiggusa nga Museveni alina amagye alina ekereziya alina ekkanisa alina obuyisiraamu alina obwakabaka alina biki nimbagamba nga tebiwera Eriya yakwata bannabbi Ababayali 405 aba Asera 400 bannabbi 805 n'abasalako emitwe omusajja omu n'abasalako emitwe omusajja ogu tomunyumiza gabozi mbuno simanyi UPDF simanyi SFC ne tugenda mu Malachi chapter 3 verse 13 to 18 lwaki abamalala be muyita ab'omukisa gwe gwali omutwe gw'obubaka kubanga mulabanga abamalala abakulaakulanye ennyo mmwe ne mwemulugunyiza Katonda nga Katonda yennyini agamba abo abamalala olunaku lugenda kukya mugenda kutegeera nti ate mmwe muli baana banvuma kubanga lwengenda okugolokoka mujja kakasa nti mmwe mubadde ku kituufu nga Katonda gamba mpulidde ebigambo byammwe nga mugamba bwe twagoberera Mukama twafuna ki era bagamba kakati bwe mugaanyera ebbanga lyonna kati abaana babatadde era bw'ogamba mbu mwawangula akalulu simanyi gwe pulezidenti kakati nno nno abaana bate ate yebbala mwasobola alabanna inze kambabulire Bayibuli egamba Pawulo yagamba ne bwabeera malayika n'ava mu ggulu n'ayogera ebyawukana ku ebyo bye mbabuulirako limirwe Pawulo yali yeesiga amazima g'ayogera ag'ekigambo inze Katikkiro kasita yagambye embuno Ssaabasajja Kabaka yeebaziza Museveni asibye Abaganda assa Abaganda n'eŋŋamba oyo akolimirwe mayiga okolimirwe Ssaabasajja Kabaka yeebaziza Museveni ne yeebaza Anita Amongo ne yeebaza oyo si Ssaabasajja Kabaka Kabaka ne yeebaza Museveni okusiba Abaganda mama esente zisinga abaana bali mu komera mbwera olw'okujja ne muleeta ne mutudduukirira olwo kwegamba Buganda mwagala nnyo sente osinga abaana abasibiddwa mwebaza Museveni okusiba Abaganda kale ebyo nja bigendamu enkya obwakabaka mbukomerawo enkya wulira eyo bwe twavaayo ne tugenda mu Matayo 4:23 paka ku 25 nga Yesu asomesa obwakabaka obw'omu ggulu n'abuulira enjiri ey'obwakabaka omutwe gwali gugamba okuwona kwaffe kutandika na bwakabaka n'okubonaabona kwaffe kutandika na bwakabaka kufa nsekerera abantu abajja ne mwogera ekigambo era Museveni bwe yakomyawo obwakabaka Museveni bwe yakomyawo obwakabaka Museveni yakomyawo kabaka ebisajja byebimu n'ebikazi n'agaagatwe ne bigenda ne bitandika kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu kati ani aleeta obwakabaka Museveni oba Katonda lengera embuzi lengera enkima Museveni yaleeta obwakabaka ng'abujja we wannyina Museveni yaleeta obwakabaka ng'abujja wannyina oba wa kitaawe kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje simanyi ngisoma bulungi kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe mbadde mpulira nga nnyina kyombuuse ati obusungu bungi kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe n'obwakabaka bw'obujje ani aleeta obwakabaka
n'osanga omunnaddiini ng'asomesa era agezako tunnyonnyola twebaza pulezidenti Museveni bwe yaleeta obwakabaka yabujja wa nnyoko oba yabujja wa nnyina ye Museveni gy'ava waliyo obwakabaka kale katugamba ava Rwanda gye buli kale katugamba ava mu Ankole gye buli naye bannanga abasoma muli basiru we want to thank the president for bringing back za kingdom okuve wa nnyoko Katonda yaleeta obwakabaka nzobo busiru sibubeeramu naye obwakabaka busobola okufa bwe mulagajjala Yesu yamala kujja one kintu kya bulabe nnyo obutamanya kyolwana nakyo ebbanga lyonna bannayuganda lye tubadde tulwana bali babadde balwana babadde tebamanyi kye balwana nakyo nga balwana nabaabwe bennyini balwana na Buganda balwana na Mmengo nga yeerimu ekintu muba mukikuto nekyevunula bwe mutye mugamba ye ate Mayiga asindika zeeno musindika muziri kumbe Mayiga zeeno nga ye ng'oli mugumu nti Mayiga waakute weewo mugenda okulaba nga Mayiga abakubye omuti ne musigala kwegumya Katikkiro tosobola kubanga yatukubye omuti Katikkiro abadde asindika zaawa wulira endagaano enkadde yonna balwananga n'ekintu nga tebamanyi nti balwana na sitaani ekyo wali okigenderedde esoma Bayibuli endagaano enkadde yonna balwana n'ebintu nga tebamanyi nti balwana na sitaani Yesu yajja na-identifyinga n'agamba omulabe w'ensi ye sitaani genda osome endagaano enkadde yonna tewaliyo nnabbi yagoba sitaani mu ndagaano nkadde bw'aba mwali sinnaba mutuukako Kayini teyatta Aberi nga Kayini waliwo ekyayingira mu Kayini nata Aberi tewali yakya-identifyinga nti sitaani ye yayingira mu Kayini okutta Aberi Yesu yaleeta ekintu na-identifyinga ekibonyaabonya ensi n'agamba sitaani n'atubulya ne bwe bamugoba n'atubulya ne bwe bamulwanyisa n'atubulya ne bwe bamuwangula bulijjo tulwana na Mmengo tulwana na Ekereziya tulwana na Church tulwana na Buyisiraamu tulwanagana na Bwakabaka bwonna we buli naye nga tetumanyi kubanga nabwo buwambi ebyo ebintu nabibateereddeyo dda ku makya ebintu bino Mukama atuyambye tuyina access okubinoonya okubizuula byonna nabagamba juzi bwino muno waali nga Mayiga alayiza kabaka nga RDC Mayiga wuyo awo bali naggala byawo awo Mayiga ne Katende baabo balayiza kabaka nga RDC wa Museveni obadde ki Mayiga wuyo mu Bugalubindi wuyo kyenda bwemeka wuyo Mayiga wuyo ne Katende babano juzi nakoze statement nembagamba obwakabaka bwafiira mu zzaaliro Katende omulabye obalaba ne Museveni olwombunga Museveni akomyawo obwakabaka Bayibuli egamba kitaffe ali mu ggulu yakomyawo obwakabaka obalaba tetwogera bintu nga tusobola binoonyereza ne tubifuna buli wamu John Katende waali bino ebintu omusajja omulangira Nakibinge yayogera ebintu bino bannaye nga tetubitegeera wulira Yesu yajja n'agamba abantu nti ku nsi kuliko omuntu gwe bayita sitaani nkugambye olwaleero
Mayiga we yategedde nti His Excellency agenda sabira Lubaga yagenze n'agenda Kasana Mpuuga naye n'agenda n'addayo ennyendo Mukungwe gye yasabidde tebakyasobola kutuula bonna Katikkiro yagaana n'okujja ozziika lw'omwa. Why? They are well identified. They are the Satan of our generation. Satan tenza kuyimira wa Yesu. Obadde kinawe. Okubonaabona kwaffe kutandika n'Obwakabaka nga bufudde, okuwona kwaffe kutandika n'Obwakabaka nga buwonye. Nze siri omu ku abo abasiru abagamba mbu Museveni yazza Obwakabaka. Njagala omuntu ambuulire yabujja wa kitaawe oba wa nnyina. Eggulo ne tujja awo twabadde mu Matayo 4:23 okutuuka ku 25. Eggulo ne tugenda mu Hebrews 11 from verse 1 to 4. Tusobola okukola abalala bye tusobola okukola ne tutereeza bulungi okusinga abaasooka. Omulembe gwaffe nabagambe ennaku ezo nti omulembe gwaffe gugenda kusomebwako nga gwe gusinga emirembe gyonna egyali gibaddewo. Kabe kasinge n'emirembe egirijja. Kisoboka Mukama yagamba Sulemani n'amugamba nga Sulemani in fact yaloota. Omusajja yagambye Mukama bwe yabuuza Mpuuga nkuweeki Mpuuga yasaba ki ko omusajja simanyi yagamba Mukama answaza ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka kimutuukiriddeko. Omusajja oli bannange naye bannange wulira Mukama yagamba Sulemani bino byenkuwadde ngenda kugaggawaza ogenda kubeera great. Tewaliiwo abaakusooka eyakusinga naye ne mubalijja paka ensi lweriggwawo tewalibaawo akusinga. Tewaliyo kabaka agenda kunyumirwa bulamu nga Sulemani wansi w'enjuba wano. Tewaliwo mugagga agenda kugaggawala kwenkana Sulemani. Bayibuli egamba yayambala Sulemani yanyweranga mu bikopo bya golodi. Gubadde kino Sulemani yajooga ng'alina bakadde amate nga nabo bakazi be 1,700. Sulemani Mukama yali yamuwa. Mukama yamugamba abaliwo abaasooka n'abalijja tewali ali kusinga. Omulembe gwaffe ebintu bye gukoze nkugambye mu kaseera akatono nga gumaze okuzuukuka 2019. Ebintu bye tukoze abayivu babadde balina kusooka kuzimba university kugenda mu university banoonyereze simanyi bafune baprofesa. Baprofesa ba Museveni bwe bakoze nnyo Makerere University. Bazze ne batubuulira ekintu ensi yonna kyetazuulanga nti Butto omukadde okimanyi Butto bw'omusikisa ebyennyanja n'asulawo abeera afuuse mukadde. Profesa w'e Makerere najja n'akyogerera. Naye bannange Mukama Katonda. Profesa yagamba okimanyi bw'obanga ovuga ennyonyi nga ogibuusa sifuddeyo ba helikopita oba matalisi naye okimanyi nti obeera pilot. Biba profesa ba Museveni. Kati omulembe gwaffe kuva 2019 2021 21 22 23 24 25 government gundi 24 government eri ku ttaka. Ate tetuyiye musaayi tetunayiwa ku musaayi okujjako nga bwe baagala okututwala kuba nawo tusobolawo. Mpumba wumba wiki kati ate njimaze ngenze mu kigambo kya Katonda. Bayibuli egamba Abeli ffe gwe tuyita omufu ate mulamu. Kubanga olw'okukkiriza yasanyusa Katonda nga talina gwalabi. Olw'okukkiriza yatuula mu birowoozo naye Katonda alabika gy'ali. N'atwala endiga n'amasavu g'endiga n'awaayo ssaddaka mu maaso ga Katonda. Katonda n'agamba yes mwana gw'okikoze. Munena mubaka kumbi ku mutwe ng'alowooza nti nno bikomyawo. Bayibuli teddayo kwogera ku Kayini.
neno lwaliro Abeli tumwogerako Bible egamba akyali mulamu newankubadde tulowooza nti yafa. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama. Tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu Mukama. Nkusaba okosomesa oyigirize batabani bo ne bawalabo. Nkimanyidde ddala Mukama nti sisaanira mu maaso go, sisaana kuyimirira mu maaso g'abatukuvu bo. Naye ompadde buwiikisa okubeera kwabo leero abayimiridde mu maaso g'abatukuvu okwogerako gye bali. Kyenva Mukama nkusaba nze nveewo gw'okosomesa oyigize batabani bo ne bawalabo. Ekigambo kyo kino kibe kiramu, kibale ebibala, kikyuse obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu. Ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okuba atasaanira. In Jesus' name, amen. Tugeze mu Isaaya 5:4. Kasooke nsome ekyawandiikibwa ekyo. Sebo weddeko. Oba oganye mbuulira nga bukyali nze njiya amagezi amalala. Isaaya 5:4. Essula ya 5:4. Laba bozzi bali kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. Buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba natonda omuweesi akukuta omuliro gw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimo gwe. Era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olukugolokerako okuwoza naawe oli lusinga. Kubanga essula ya 5:4. Yimba kuŋŋaana naye si nze ndibakuŋŋaanya. Buli alikukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda, n'aggyamu ekintu ekikola omulimo gwe. Era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olukugolokerako okuwoza naawe oli lusinga. Obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe kiwedde. Bayibuli egambye tewaliyo kyakulwanyisa kyonna ekiriweesebwa okukwolekera ekiriraba omukisa. Tewaliyo lulimi luliwoza naawe ne lukusinga, kubanga obwo bwe busika bw'abatya Mukama. Mu Bible and politics, ulira obusika bw'abantu abatya Mukama kuba kuwangula. Katonda waffe agoba mazima. Obusika okulwana olutalo lw'obusika, naye omanyi kye bayita obusika. Mujjukira bwe twali tutandika olutalo lw'okununula Uganda, Museveni yasooka kufulumya byakulwanyisa byonna n'abijjayo. Drone nezisomba, bakuba amasasi n'abakuba amasasi, babejjula emitwe n'ababejjula emitwe, balinnya n'abaabya, n'akola atya, n'afulumya ebyokulwanyisa byonna. Bayibuli egambye tewali kyakulwanyisa ekiri kuwangula, teyatuwangula. Kati ne tugenda ku feeza ey'olulimi. Teri lulimi ne boogera byonna, simanyi tuli basiyazi, simanyi tuli babbi, tuli bayaga, tuli biki. Bonna abaayogeranga bamwogereranga leero tebakyaliwo. Kati abaali abaffe abalinga baddamu bali, kati ate be bali eri Mpuuga kati yalwana naffe. Naye nga bwe twawangula bali, ne bano bwe tugenda obbawangula, kuba tewali lulimi lugenda kutuwangula. Waayi tulwanira busika bwaffe Uganda. Tewali ngeri yonna mugwira gyagenda kujja alwanire Uganda agitutwaleko nga busika bw'abajjajjaffe.
Katonda tayinza kuganya byakulwanyisa bye. Toyinza kuŋŋamba nti SFC yaddayo mu barracks. Mpuuga agenda muwangulira olutalo. Mwe mwalaba ku Nabbanja nga yakajja. Nabbanja yali tatambula nga yeeyiringula bweyiringusibwa ati. Ng'ayogera ebigambo n'ogamba olwaleero tetuusulewo. Nabbanja kati ate Nabbanja yagambye bulijjo mbagamba nga muwakana kati balamu wuuyo. Balamu wuuyo. Banange balamu wuuyo muwedde. Naye Nabbanja we yajjira. Nkugambye nga tatambula yeeyiringula bweyiringusi. Nabbanja nga alina omuntu gwa Samu ekitiibwa nga alina omuntu gw'amanyi. Ne batugamba ebizibu bya Uganda biwedde Nabbanja n'agamba siyenze bali ba prime minister ababbi. Nze sinze bali ba prime minister bali abatakola. Nze munveeko ndi muntu mulala nnyo era Uganda eteredde. Kati y'omu ye yatugambye balamu ayizire. Temumulozere balamu ngugu. Hati erwaliro lya Masindi ne twijja kuliwombeka. Hata bw'okuba PDM n'emyoga byona nemuuza kubitunga. Hati n'orora ekintu temuli besti weebabe Yesu mmwe. Oba ebyokulwanyisa baabizaayo mu sitoowa nga tebituwangudde. N'olulimi lwabwe terusobola tuwangula. Nti nkera kumakya n'enzija n'enjogera wano. Museveni n'anvaluwinga nga ndi wa billions. Olulimi kiki kyagula. Yayita mu bantu bonna awo mu basumba ne batandika okwekizamininga enjiri ne balaba ensomesa gy'ensomesa ne batunula n'abagamba munoonya abantu tumu. Nizo omuntu ajjayo omutwe. Jo waliwo yayagadde okujja sigenda kukwogerako linnya kubanga oyagala mayire jimbu naawolereza Fulevani biki oyo omwala oyo we Dubai gwe nayogeddeko musumba gwenkumanya olumu nalina mmwe mu WhatsApp group emu ne munzijjamu lwakuba reasoninga mu biseera bya people power nga Nup tennabakujja. Oyo omusumba yennyini ye yayimira ku platform oyo nga kwendi n'agamba bannange mwe n'abasajja ba Katonda abali wano mubuulira abantu tebageza ne bawagira Kyagulanyi Luminati. Uyu musajja oyo yayogedde jjo simanya asomera andika Bible egamba era namala kumulizoninga nakutuka naye ne banzija mu kigurupu kyabwe nkumanyi gwe musumba gwe sijja nakwogera linnya ne banzija mu gurupu gwabwe mbusemanye mbubai kansirike nkugambye batuula okufuna omuntu ajje okusabula Bible and politics bonna bakyabuliddwa. Naye mbalinze n'agamba gwomanyi nkuwa billions. Tewaliyo kyakulwanyisa yadde olulimi olugendo tuwangula. Nti Museveni nga amaze okumanya abantu abo batiitiizi nga amaze okweddiza radio zize TV zize fere tuyina we tuyita naye ne mu comment section akulondoolayo nti comment section agiwulire bw'atukanga laddu n'akuteekako omuntu oyo yaani yagundi. Naye waliwo amanya agababuzaabuza kuba kati Amanda Kamere muwala oba mulenzi kati ojja kgenda okwana omulenzi munange nga mpulira nkwagala nnyo ng'oli ku mulenzi gw'okwana mumanyi n'okwana profile picture bannange profile picture ng'oli ku musajja gw'okwana nyo oteekako profile picture ya mukazi we bengera embuuzi. Alina aboogezi nkugambye alina aboogezi abaasoma political science ne bagamba ffe tuli balalu naye amaliriza akuwadde buwanana ne bamala enkya ne beerangira gwe Kabata gwe watuwange 5 gwe Nsereko gwe watuwange simanye 5 mu 13 gwe Bajjo gwe watuwanga. Why? Olulimi lwabwe lunafu nnyo okutuwangula kuba tulwanira busika. Ekigambo busika kisiibye mu mutwe gange nga naye mwe kye bayita omusika njagala bw'oba oli musajja nnyo ng'oli musajja nnyo
ojje ogambe nti obusika bwa jjajjange Luyindi obuyinako omugabo kuba omusekuzo ku mutwe. Kati obusika bwa Uganda tetusobola kukkiriza Munyarwanda kutwala Uganda ng'amaanyi gonna Mukama agatadde mu ffe okuwangula oyo ayagala otubbako obusika. Teriyo kyakulwanyisa ate Mukama bw'aba alwana ebyokulwanyisa bye awulika nsimbe wakati. Wulira Museveni azza tukola ebintu bino. Museveni script ye eryeji bulijjo mbagamba ogwo ogusumba gwagambye ono omwana simanyi ono omulimba agayimba omwana bamukoledde mbu n'ekkanisa Dubai era ekkanisa ffe tuwali atukolera kkanisa okakasa bujingo tebamukolera ekkanisa. Museveni yawamba ekkanisa n'awamba obwakabaka nga bwe mubimanyi kati. Olw'okuba tetwaliwo luli ne tutabimanya labira ku bayimbi. Ekyo Museveni kyakoze abayimbi. Abaffe be twakuza abajja ne bayimba ne tubasitula bajja ku zero. Bonna n'amaliriza nga abatutte. Amanyi n'obbawa abakazi. Amanyi n'abawese ne bibeerawo ne bisiruwala nga bwe bw'awambye abayimbi be mulabyeko. Nti buli ayimba ekinagamba ono namutwala ono namutwala bwatyo bwe yakola ekkanisa nga tetumanyi. Kyova olaba nkugambye omuntu yanshayaringidde akavidiyo oba ku Easter. Kayanja yagambye bwati bannange twebaza Mukama ku lwa Museveni atuwadde emirembe mu nsi yonna. Ffe tulina eddembe ly'okweyogerera, ffe tulina eddembe ly'okusinza, tulina radios ne TVs ez'abalokole era eddembe liri wano liringa ery'omu Amerika. Ebyo Bungereza tebiriyo, ebyo Canada tebiriyo, egindi tebiriyo, ne mu Afrika wano tebiriwo. Ffe tulina bino ebintu. Mukama yeebazibwe ku lwa Museveni. Bayibuli egamba ne bw'abamalayika akolimirwe Kayanja okolimirwe. Be basumba ba mwami Museveni. Olwaliro obwo babuuza asinga amaanyi ku Museveni ne Katonda. Bangi basobola okubeera nga bakakasa nti Museveni asinga Katonda amaanyi. Kubanga babuulira ekigambo kya Katonda era Bayibuli ze babuuliriramu bakubuulira Katonda bye yeeyogera nga tekuliiwo. Naye ate bo babuuza olwaleero Museveni ne Katonda ayogera ki ku bantu abafaanana nga Museveni? Bagamba kimu nti Museveni tomwogerako kubanga ayinza n'okuba mwana wa Katonda. Lwaki? Kubanga bawadde eddembe okubba endiga nga bwe baagala nga taboogerako. Awo balina omubikkirira buli kikyamu kyakola tebalina kukyogerako. Teri musumba asobola kukkiriza nti Museveni musajja mubi. Teri musumba asobola kuvaayo n'agamba nti mwali Museveni kyokola tekiriiyo. Okwesiba ku ggwanga ate ng'olinyaguludde kikolwa kya wasitaani. Bakimanyi bulungi nti kyakola okubba eggwanga kibi, naye ate nabo bawadde omwaganya okubba bannayuganda nga teri bakuba ku nsolobotto. Kyovula nti enjiri yaabwe yakyuka, babuulira kiweebwayo, bakimanyi nti wajja obugagga bwabwe mu ndiga. Katonda, Yesu yawuliranga enjiri ya Katonda nga talina muntu n'omu gw'asaba 10. Naye bbo olwaleero teri musumba asobola kubuulira nga tasolozezza, kubanga weebuuze nti ate abaana abeerawo atya. Abasumba basinze okukuumira mwami Museveni mu buyinza kubanga be basobola okwogera ekigambo n'awulira. Naye olwaleero bonna babibikkirira ebibi bye, naye ne yeegiriisa nabba bannayuganda nga teryamukuba ku nsolobotto. Ntudde mu mmotoka ya Museveni ejjana eyange ewedde nze kakati eno ntudde mu jjana. Ani anoonya kaziwe kapolita? Nze soogera kintu kye simanyi. Siri muyimbi nti nkaayana ne kaziwe kapo. Nkugambye kaziwe kapo yagenda eggulu. Mujja kiraba. Ate kankubulire bw'omala okulya obeera weeriddemu ekyo kye bakusasulidde okirekayo ku olwo odda si yeggwe. Nze banjogerako ddambu luno ndi mbega. Simanyi mbu luno ndi wa Museveni.
olw'okuba ekyange nkirina sikimuguzanga nkyogeranga bwe kiri bw'amala okuguza oba bw'omala okitunda ne bw'aba kikusindikidde ku mobile money nga ssente bwe zikutuukako ng'aziwayalinze buwayalinze era ne kino obeera okiwayalinze ng'akitutte. Waliwo olumu lwe nali njogera n'aba UPDF ne baŋŋamba naye omanyi nga bwe twetaaga ssente mu struggle kkiriza akuwe ssente tuziteeke mu struggle nagaana